abatulaba nze DJ Senior B Remix Wizard oli kusakata vibes webala okulaba subscribinga commentinga oba ina kyagala otesa mu mboozi twatunyumya oba kyotesoba kyowabula likinga video ogilikinga eba ejja ttambula egende ku bantu abalala abaginyumirwa nga ggwe ne mu buufu obulala oba oyamba channel eno okutambula olikinga video ezo kubanga algorithm ebeeraga nti video zaagalwa abantu nezisindikira abantu abalala bangi gwe owulira bubi ng'ozze ku video ng'eganyoweza views 10 kubanga tewagilikinze likinga video naye omalera sharinga nkalinkako katambule bampita DJ Senior B Remix Wizard once again wano ndi ne manager Alex Happy Life Bar Kasanje alwana okuyiga agambo Happy Life nga bali mu Happy Life ne Good Life bangi kati nga njita Good Life Happy Life Bar ndabini ne mogatta side wano ndi ne MC Ricky Universal Charger naliyo ndi mwongeddeko tewali kyatakola byonna bikola nandigambye nti waguno naguli oba mu nkola eri ey'abasajja abeeyiyamu ekiro twandikambye nti yono neekolera jange naye musajja agatabulamu oli neekolera jange era ddala ndi neekolera jange exactly naye lwaki omukazi bw'aba yanga yayogedde mbuye neekolera jange mukifuna bulala anti olaba abakazi abo oyakuyiiya kati asagala omukazi yeekolera aba ayiiya agatta obuwaya naku zino tumuyita kugatta buwaya tuyita neekolera jange neeko ekyamazima ogenda okwekanga ku layini abaako ne ba service provider aba buli ngeri tasosola eyanaabye atanaabye amuwa ka service naye mukulumu eyo tebayo budomola gune mabaafu tebasooka kugira enanka basooka amazzi gafuuka ga bbeeyi bakozesa tishu wali omulembe niripazo gwe yaleeta ogwa wipers abakazi bayiga wipers kati abamu no bakisusa bakozesa lipubam okusiiga ku lulimi kati n'osiiga ku luguudo lw'ettirinyi newakola watya newatemagana okukira mukene bwaba tewatuŋŋono naaba waseerera yaman kale olira obulwadde bwe mwesiiga banna si bulwadde ojja buyita obulwadde ojja buyita obulwadde kati nkubuulira muganda wange waliwo kyebayita kondomu kondomu etaasa ebintu bingi kati abamu weba tebalina kondomu kati waliwo basinayipa sniper akozesa azinga ekipapula kya toilet paper nakizinga bwati ku solido webale nnyo nanyumyanga naawe ye kyafa kasita asammula mullo balina omuti bakozesa ogwo omuti gulinganga white detergent ogwa sabbuuni ogwo nagusiiga ko wali wansi wonna yagamba mbu obulwadde enziku biki byonna mbu aba alina akakebera kati nno nze nina kyali wange omanyi kyakola uliriza nina kyali wange nze yaŋŋamba kati alina n'akakebera katya bwakeberera nti ono ye mulamu kasita awulira omukazi nga talinamu kasu konna kamuvaamu automatically alwanyirawo nzikuuka ndidda biki byonna tewali era agenderawo live amugambirawo oyo ebizibu byayitamu tabimanyi kati nze mugambe taddamu ogezesa ebyaddala olaba sina nange gye nkinyonnyola ebyaddala sina nge gye nkinyonnyola naye nga tolaba sinye ebintu ebyo kati ngaffe abavubuka bituleetedde ebizibu bingi lwansonga tulina okwewala ebintu ebimu tusobola kati nze nga wendi era ndaba siri nnyo nti ndi nnyo waggulu siri nnyo nti ate ndi nnyo wansi lwansonga nina ebintu ebimu bye twagenda twewala abavubuka era kyengamba abavubuka bannange gwe naalaba kyano ya sakata nti ebintu ng'ebyo
byakolebwanga bali abavubuka abatali bawuufu. Naye kati ffe abavubuka b'omulembe guno olina omumanya layini mwokola ki. Iki kankubuzeeyo ekibuuzo kimu oba bibiri. Wali weegaseeko? Neegatta n'ekiro neegase. Nejjo yeegase. Ekiro kya leero kuliko oluze lw'abaalo ekiro erisebo kati wuliriza omutabazi oba omulamu. Lika ekibuuzo kye nkubuuza otegeerera ku kintu ono omukazi alina enziko alina kabootongo kandida wali olimiddwako ku nziko? Tolumanga ku nziko okyali mwana muto. Kituufu. Senior wali olumiddwa ku nziko? Naye ekyo tekitegeeza buto sirumanga ku nziko. Omuto sirumanga kwata wano nze amazima nga tuli basajja mmeke kati nze kugamba ebigambo bino zinali nnumiddwa ku nziko. nze banjigiriza ekintu kimu obuyonjo. Kati njagala ng'onyumya emboozi eno naye mba nti abalabi banaagitwala batya? Bazze kolera bantu siniya yeesigeeraga biki wesegeera biki. Kati nze olaba nali muto nga n'emyaka nga ndowooza 8 naye mu kyalo eyo nga tuvuga gogolo kati twalina ekyuma kwe twevugira. Ekyuma ekyo oba kyali bakijja wasimanyi naye nga kiringa wolaba ekibokisi bwekiti nga kiringa nga wolaba eno bodde ya wheelbarrow batuuzaamu naye ekyo nga kiriko obutuli bungi nnyo. Kati ffe nga twakisibako omuguwa kutwevugira ne tukwesikka otuulamu ne bakusika nawe n'ovaamu n'osika banno. Nabira ddala empale tewali mukadde buli kadde alina okugula empale. Ennankasa essanga ayita bbali ati omuggo ne guvuga ntuddemu omwana nsika kigenda kikuba ejjinja. Omwana gwe mavumbanga naye tokotoko yali mulenzi munnange. Gyowakulya tebaganya tewabeerangayo bawala balinga baganda baffe nga tebatukiriza zanyi bawala bazanya bokka tewazanyirako mukyalo siniya n'abazenyi twazanya naye nga ewaffe waka nga tuliwo abaana bangi nga tebatukiriza kuvaawo. Kati ng'ate abaana babaneibo babano balina okujja ewaka emundu kikyoyita mundu. Abaana baali bangi ewaka mwali mwemala akasomero naye yali nteekateeka yadda. Abasajja bedda babanga n'abakakati weebali. Okimanyi kati osanga omusajja mu biseera bino okusanga omusajja alina abaana 15 nti osooka kwekutyamu. Senior B Ricky kati mbabuulira ngali myaka gyaffe gala mabaati gakuuma bingi bulaza ngali myaka gyaffe gamba nga mukulu ng'era kale kyayagijja ku mulembe guli. Senior B tukulidde mu maka buli mwana alina gwolaba kati yeeyesebo. Kati omwana yali ansika ekyo ekigundo ekibokisi nekigenda kikuba ejjinja nekibanga ekibuuka mu kiti kigenda okudda wansi nga nze akasolo kange kayisizza mu kikuli ekiriba okutuula wansi oyo bati ekiriba ne bakiryako tuli ne bagiryako ebikoola omulanga gwali awo. Nabira tayiri y'obukulu n'obuto bankute bantute mu ddwaliro kiriba ne bakisalako nga wafuna tayiri ey'abasiraamu webeera bulungi sajja mwamutwala mu ddeeni n'empona naye bankubiriza ekintu kimuwuliriza ajajamya eddiini ono si musiraamu kyenavuddeko mbanyumiza etolusaniya wano bankubiriza ekintu kimu nti obuyonjo bwe bugenda okuwangaaza n'akantu ako mu process eyo obuyonjo kyekintu ekigenda okuwangaaza n'akantu ako wafuna mukisa. Kati ekibuuzo kyembuuza Liki bawala bannaffe lwaki omuntu waki omuwala atuuka ku ekisente oba nti teyeemanyi nti muyonjo? Nedda n'abasawo bakigamba bw'ogenda mu ddwaliro oba omukazi alwawo okwewulira nnyo ng'alina enziku ebyaddala kyobala abakazi bakyasinza osaasaanya enziku kyokka omusajja kikutwalira ennaku 2. Kati kagambe n'okugamba kino Alex anakyabuuzizza ansajja njagala omukazi alwawo okwewulira nti mukyafu alwawo okwewulira nti mukyafu ekyo nawe omusajja osobola okkibaako. Okimanyi gw'osobola obeera wano ng'oli bulungi ng'oli mu bantu oyogera bw'oti nga gwe tolina buzibu yadde kale nga wakedde nova n'ewaka n'osenya n'okusenya naye nga banno b'olimu bawulira owunya akamu naye ng'ate osenya
Okitegedde bulungi nenga gwe tokyewulira ninayo bemanyi nga gwe tokyewulira nenga banno booliranye bawulira owunyaakamwa nga gwe tokyewulira siniya bino banno tosobola kwewulira kintu tulaba omuntu asobola obeeyo kimala genda wala nno ddala ebyaddala ngero okamala kugamba sente yakuvaamu si nnungi n'olyoka weewulira si sente agambye sente ekawoowo katukigeze ku mukyala alina olubuto olw'omwezi ogumu obadde okimanyi muno omukyala asobola okubeerawo nga omusawo oliki nga takimanyi ti ngaali lubuto tugeze mu kumanya si musawo omutabaazi lwiki togamba oyagala kuteekako kiri nti abakazi b'embuto batabaala naye bw'aba alufunye nga yakava mu periods ze awasobola omala ebbanga nga tategedde mpaka kulinda periods ze lazima latuuka nga omwezi guweze omuvubuka yenna ali atulaba naye wezibabasajja n'alufuna basoma biology kitegeeza omukazi asobola okuba nga alina olubuto omwezi gumu n'ekitundu nga talumanyi kituufu nga obulungi ennyo kadde mubuto omukazi ako nange katuufu asobola okumala omwezi gumu n'ekitundu n'olubuto nga talumanyi era abakazi banyinaffe mwegendereze nnyo balina abaana babaka abasajja ababoodabooda olw'okuba akubyemu kamubbiri kiva ku ki omuntu aba mugayaavu nakiwale ng'omuntu nga yena kiwale mugayaavu okimanyi waliwo abantu mu nsi muno kati ngugereza abakazi waliwo abakazi mu nsi muno nga ne bopamaka gato tosobola mwebakako nga tasoose kunaaba nga nawe bisabikako emogolo omuddo gamba newoba ofuluma ate waliwo atagendayo gwe nga tosobola mwebakako nga tonaabye oba ye nga tanaabye naye ate mulimu abali nga gwe woba oyijja lwambeera ya musana oyagala womugamba bugambe nti obasooka onaabo basooka otawaza ngaomuwobuzi ayinza n'okuva mu mwogo n'akuleka n'agenda banyinaffe nga beetikka bingi nedda abakazi mu nsi muno kyembategamba nti buba bugayaavu bwa muntu kyekibalemeseza okuba nga bawasibwa bagayaavu katosanga omusajja nga amaze ennaku 3 tatawaaza kasolo kajjudde ebinyeebwa n'agenda neyeebaka ku mukazi nga n'omukazi tatawaazizza kati awo omusajja yagenda ku tayiri oba nga abaana batayagenda ku tayiri ab'ekikuta beŋŋamba obadde tetwawulidde obadde tetwawulidde omusajja munange mpuuka munange atulaba nga tewettanira tayiri ekyo oli ku kikyamu nze nina bulaza wange mukulu gamba ensi oli mutayirire nze ndi musajja mutayire bantayirirawo eddwaliro liri awo nansanaawo ku kibulooka eddwaliro balita Eurokeya bakuwonya obukyafu bamponya obukyafu naye nagamba mukulu wange mutayirire ndi mutayirire nnyo jali yabiga apo yo jali yali once again assalamu alaikum nzengenda ku tayiri mu 219 no 215 kati jali ya mamifa kalino bamita mamifata yazaala abaana babiri jali ali bulungi muntu wange nnyo muntu wange mukwano gwange saasiramuka nakola tayiri nenoonya ekirabo ekyomuddiza ngamba kamuwe namugulira ekitabo ekitukuvu mu busiramu bakita namuwa Quran ng'ekirabo musiramu siniya B nze nagenda okwetulamu ngaze ku nnyama wagenda wasaba kintu mumpeeki nedda bwe nagenda nasaba ijabu nze nga byensaba sibimanyi naye nga walaayi nga buli wentuuka ku jaliya mugamba ekigambo kimu bisimilahi rahmani rahim nga nakakwata wasaganya jaliya amateeka ga Allah nga kwenkoma bisimilahi rahmani nedda simanyi nga neeruma n'olulimi wano nsulawo bannange kale nze engeri gye neegomamu obusiraamu simanyi nammanyi tosobola nabuuza ku basiraamu batulaba ku YouTube yaffe kale assalamu alaikum enkoma lekera bino kiri okutema sirya bizi nategeera nnyo olusaniya
tewali buzibu ebyaddala tetukuganda senior B sijja manyi kitegeeza ng'obuuza omuntu ng'omuwa salaamu emirembe gya Katonda gibeere naawe ekyo kyonna kitegeera olw'okuba olusaniya senior B baseeka balabaka nkuwadde obuvunaanyizibwa obuyinza yigiriza omusajja ono okutola salaamu mami fata oteekako mami fata mami fata nkuwadde obuyinza n'obuvunaanyizibwa yigiriza omusajja ono okutola salaamu era ekitabo ekyo ekitukuvu Qur'ani erina weeyogera negamba nti gwe omusiraamu anaayambangako atali musiraamu okubaako kyayiga mu busiraamu wakufuna ki nze sobola kunonooza yakimanyi nembimanyi bulungi nti wakufunanga empeera kati empeera eyo gikolerere ate olwedde wafunako empeera okumukirizisa n'akola tayiri kaakati mukkirizise n'okumanya ebintu bingi gwe empeera ojja kuyoola buli musiraamu ebyaddala naye si bonna mulimu abasiraamu bosanga nga omutolera ne salaamu gw'atali nga tagaana kuddamu akwita mukafi abo bangi mb'ogitoola eriko sitaani abo bangi abo bangi beerabira ekintu kimu nti gwe wootoledde salaamu eyo owa ekitiibwa obusiraamu olina interesting okumanya ebisingawo naye bo baagalako okukolagana n'abasiraamu nange siniya negomba obusiraamu kiringanga omusajja gwe nalaba n'agamba olira asita kyagambye sooka omaleyo omusajja yayogera n'agamba DSTV multi choice bakola decoder empya nga bakola akalamba akaziranga ate bazirangira ku DSTV abalaba akalanga ako be balina DSTV ate banaagula decoder empya ng'olwedde balina decoder baliraba kitegeeza genda olangire ewalala eri abo abalabi abatalina DSTV decoder empya za DSTV batwale ku Star Times ali ku Star Times yalina olaba akalango ka DSTV agule DSTV multi choice egenda ne GoTV kati kyekyo omusiraamu ayagala kunywa na musiraamu munne tolina kyogenda kwongera ku musiraamu munne olwedde ye musiraamu lwaki baba bakola ebintu ebyo balowooza nti tulina shaitaani empeera bagisuula zirina nnyo moral authority egenda ku ddiini y'obusiraamu bagiza otukima okuva ekibuli nze negomba nnyo obusiraamu naye waliwo ekinnemesa nziika wanjise enziika batwalirawo ensonga nkulu nze siniya B njagala mukuge YouTube channel video zizanye jukira naganjala kunzika mu nju mubeera awe nakweza zizanye kati omusiraamu bakutwalira waspiri seka samaleko tubaddeawo nga emboozi yonna eno yama nga twagala kunyumya ku ekigana bavubuka yeyo embeera ey'okuba nti babeera n'ebbeetu ery'okulya buli bwe baagalidde buli gwe baagadde oba waliwo engeri ensonga endala ezibalemesa lwaki abavubuka tebaagala kuwasa olw'ensonga eri emu twagira obuzibu bwa restaurants zino ez'okumakubo bamaama naaka abo abafumba ekyenkya biki katogo n'agatta muli omuvubuka agenda kampa ekyokulabirawo ku mwa bodaboda atandika pikisiiye ya mugagga alina olipootinga omutwalo ogumu kitundu olunaku alina okweyiiya olunaku agenze ku stage avuddeyo n'emitwalo katugeze 3 tuli ku logini bannaaye mu nsonyi katono obe wandeeterayo ekipa y'amazzi omwana afuna emitwalo katugeze emitwalo 3 omugagga ayagala emitwalo 2 wabadde ogamba swabula senior B atumye swabula swabula atumye swabula yes
Obadde ogamba ekiremesa omu. Obadde ogamba kye emitwalo 3 manager. Esiganya abavubuka okuwasa. Omuvubuka agenda n'akufuna emitwalo, agenda n'afuna piki y'omugagga. Piki ekyamazima ng'omugagga ayagala emitwalo 2 olunaku. Ekyamazima omuvubuka n'agenda n'akola olunaku n'avayo n'emitwalo 3. Ng'alina reporting emitwalo 2 egy'omugagga. Tulina obuzibu bwawo. Piki zaatuuka emitwalo 2. Nede piki wembalidde piki mbaze ya city eye Kampala eriko 2 etandika wabadde omanyi yammeka abana baboda bakimanyi abana zava kwene economy piki ya milioni 5 mu emitwalo gijo sebo piki oliaje kuwe milioni 5 wajikuwe piki y'omutwalo yali wakati wa milioni 2 kitundu ku 3 sebo bajita bata milioni eno transport business zemu ku business zisinga so kati yemeseza abavubuka okuwasa transport business zisinga mu Uganda okola eswacholaba ne companies nyingi sajja bazirimu batima airplay bozi bamale tutuukirira company nyingi ezigonjeddwawo okulaba ya musajja wasimanyi na edna pito bali motoka right now tulina ne piki mweri mweri sabula kati ekiremeseza okuwasa ekyamazima economy embeera etunyiga nnyo sente ntono mu bantu kati omwana agenda okwekanga nga woteri ya mama Nakirijja asobola okwetuusako kyayagala ku sirinsi 4,000 oyo n'ow'N4,000 ng'akoze eki ng'alidde nakkuta waliwo bano abalya babi Mukakyagulanyi oba muganda wa gundi ogenda n'oweka ecupa ennene ne disposal 3 ulira omuntu ogenda n'owekanga nti epiki egenda nejja mu restaurant wanene we tuba tulya emmere katugeze ya 10,000 ku 15,000 ekyamazima nga wogattamu genda okugatta omuzigo gy'osula oteekeyo omukyala abakyala ennaku zino nabo baafuuka ba bbeeyi omukyala siba omusanga ayimiridde mu banne ng'agamba nze simanyiirwa owewange eka alina olekawo ammeeza ekitone nnyo emitwalo 2 ekyamazima ng'omusajja obuvubuka tozikola ki toziyinza tozisobola kati ogenda okwekanga nga omusajja okweteeka ku space y'okuwasa olina kukireka bulesi olw'ensonga tulinayo bamaama baffe baneeno aba 15,000 otemesa 15,000 ebitundu by'ekyama nga byeyagala bakoze kyamaanyi nnyo okulemesa abavubuka okuwasa bayidaye bakozera kyamaanyi nnyo okukuuma abavubuka nga balamu baani abejjambiya obadde okimanyi nti nno omuntu alina true love gw'oyagala nga mwagalana ate yakusiga siriimu tasobola kusiga siriimu era ogenda okugenda ku muntu wa siriimu nga ozinga opapye nga tokoze research obadde pozi ogambye liki oyagala kuŋŋamba nti gwe omukyala gw'osanze mu bbaala obudde bw'ekiro ng'anyweddemu enzoga n'otwala ewaka ye mutuufu gw'olina owasa ng'omusanze busanze olonze ekkubo si kye ŋŋambye naye obudde bw'okukubiriza bubeera waawo nga njagala kwejja naye nonno olaba olowooza omuntu gw'onaawasa ali ku fomula nti olina mujja wano wonna wajja omuntu wonna gwe kasa muba nga mulina ebibagatta mumaliza muli aba kati manager Alex emboozi ogiwumbyewumbye ng'ekitulemeseza abavubuka okuwasa embeera ngiwumbawumba bwenti ate nga nkyagyongerayo embeera yino wano mpa submission yange embeera economy esooka mbi financially very stable ensonga ey'okubiri abavubuka tutidde nnyo okuwasa olw'ensonga eri emu embeera mbi sente ntono abakazi banene bannyinaffe ekyamazima obufumbo babwagala naye osanga omwana ng'ali impressed n'omuntu eyagendako mu bufumbo ng'amugamba ekiri mu bufumbo kyokya kakati kambuze ekiri mu bufumbo kyokya kitya soka ompulirize ekiri mu bufumbo kyokya kitya omusajja tankulekera mmere ya waka omusajja olumala okufunyisa olubuto tateekawo obuvunaanyizibwa alaajana akusindika ewammwe ajja ayagala
abasajja twatukane ku level nti twagala emmere etuliise waka. Okiwulira emmere etuliise waka ebenga eva wawe w'omukyala. Nkulaga obubi bwe tulimu abasajja. Economy gye tulimu sifa abasajja. Economy enyigiriza wonna. Mbuuza yakabuuza. Mbuuza. Sini abyo oli mufumbo. Siri. Manager Alex oli mufumbo. Njolekera okuwasa. Goli mufumbo. Ni musajja mufumbo. Mkazi wa yani. Mkazi wange nagamba yena Jemba Anet. Wamuwasa? Obulungi nnyo mulese. Embaga. Mama Kalimu nasamuwasa mbaga. Wamwanjula. Yakwanjula. Ewaabwe bamumanyi. Damu hivyo. Nakyala. Wakyala. Sije emikolo ekikakasa obufumbo. Sije emikolo. Naye Najiri tewaliwe bagirambye. Ekiki? Najiri. Ate lwaki bagamba gye kikakasa? Simirambe. Omukolo mu bufumbo mmanyi gumu. Bwe gulwa. Senior B wazaala omwana wo obuwala. Nze Rastariki Musakola guno naguli supercharger. Mfunye muwala wo. Etteeka lyensooka. Nsooka kutuukirira. Senga mbanga samufuna mu bukyamu. Nenzija taata. Nomanya. Maama. Nomanya ewaka nti ekituufu omwana nze nkola ki? Omwana nze mulina. Kakati bino nze ebyo mbiyita na byakwejalabya. Nze Senior B sobola kuba mbaga. Ebyaddala. Nze ku basajja atabirivingira mu mbaga. Mukazi wange mbo okumusanyusa n'abeewaabwe. Lwansonga. Ensonga eryeja eryemu. Nze kyenjagala okuwa nazaala wange. Nkimuwa ne bweba nti nsobola okugigula nga ssente nzirina ne mugamba mente yiiyo. Kakati bino ebisigadde kusanyusa abantu. Buli omu bw'oba osobola omutuukako. Kiki ekikwonoonesa ezo ssente? Kale si kwonoona ssente lwa nsonga oba ozirina. Naye njogera ku mbeera yaffe ey'abavubuka. Nti bwe mba nakyala ewaka ne bandaba. Soka tutambuliremu eyo embeera. Omanyi lwaki abavubuka ekitulemesezza okuwasa? Kufuna abantu bakyamu. Omuntu omukyamu yaba yeeyisa atya? Omuntu omukyamu. Era otagetinga otya okumanya nti omuntu enfunye mukyamu? Anti abavubuka tulina tteeka eno. Omufunye leero. Enkera n'omugamba mujje jangu tubeere ffenna. Otetegereza. Ekirala economy tunatulemesaako butawasa. Economy tenatulemesa. No. Ebyaddala. Nze Senior B ndaba. Nkola guno, nkola guli. Sigamba nti ssente nzijamu nnyingi nnyo. Naye funa munno bwe munakkiriziganya embeera. Ate ekirala funa omukyala ayagala okukola. Omukyala akola. Ebyaddala avuuka bannange akwanguyiza obulamu. Tutandikire mu bulamu bwa wansi mu down ghetto. Mu downtown. Tutandikire mu upper town. Tutandikire mu down ghetto. Ennyumba epangisibwa tutandise n'omuvubuka avudde ewaabwe Sakala ayingidde ekyalo Amia Trading Center. Azze asika chapati. Bamuwadde capital gw'omudala gwa chapati gwa mitwalo 5. Nfuna bulungi capital wa mitwalo ameka. Kuliko n'ekikomando. Ate nga ku kikomando bamutereddeko n'omuceere. Enyumba epangisibwa ajagenda oteko pangisa ebayanga ya sente. Mitwalo 5 ate nga muri mitwalo 5. Downtown Jeziri siganye. Tutematema twagala tuke ku kinuusi lwaki abavubuka tulemeddwa owasa. Osikire chapati okumala emyezi 3 ofunyeewo munno gwofunye nakirijja otandise omuwangayo chapati kuza omugagga akima chapati buli lunaku chapati meka bbiri kumakya kimeemu ne kawungeeza akimeemu ati okirinyisa ku level azeke waka omujje ku chapati emu plain omutadde ku ki omutadde ku Rolex n'amagi awutadde Rolex ge magi ne chapati kati olwo alinnye bakusasula sente meka ku mudaala gwa chapati tukipimemu buli lunaku mugagga bakwasa omudaala bakwate kapitwa mitwalo 5 gwe weesasula oba bosi wa bosi wo. Echa bavubuka abasinga tetukimanyi. Emaze olunaku bosi ogera mu wasente wasika ku chapati. Nze olunaku bwe masika pakiti zange ne bwe zibeeza. Nkola chapati 2 za 10 za sente meka. Damu ekibuuzo. Tugenda tu into deep. Sigenda mu financial business. Twagala bwagazi wano otukubire samale sente meka. Gwe tomanya omuvubuka asika kantandike ku pakiti 3.
kakomando n'omukyere asobola okunnyoka n'emitwalo 3 nga capital wali omugagga amagye agaguze butamuguze omugagga n'amuwa ogumu ekitundu wowe n'obusinzi wa chapati uliriza nnyo ono omusi yasikawo ku chapati era zaatu tugenda ku nsonga lwaki tulemeddwa owasa emitwalo 3 gy'ofuna akayumba kemeka k'etaano omukyala wagambye tufuna omukyala akola emitwalo 3 omwezi senior big wasoma mathematics emitwalo 3 omwezi weeks 4 yesende meka emitwalo 3 buli lunaku nedda bala emitwalo 2 lwansonga omutwalo nguwo omugagga ddeire kale bala emitwalo 2 buli lunaku ewiiki yesende meka ng'atereka ebiri atatereka ebiri jako n'akameeza k'omutwalo baba yawasa tugenda kuba kale kireeta omulundi gumu emitwalo 6 ennyumba osasula emitwalo emeka 5 kale akameeza waka buli lunaku olekameka tutola ku 6 jukira tujjeko osigadde 5 mu 5 akameeza ndeka kiwaya ate oluusi kukyalenyinga ku kyongambye mbuno ekonomi tetulemeseza kuwasa tenatulemesa kuwasa tusigazaawo 5 mu 5 ajeko asapeza akameeza basigaddewo 2 mu 5 2 mu 5 twagala omukyala akola njagala omulabye ali eyo atulaba omuwe business skill mukyala wange ayoza ngoye bano basinya bimmwe temwoza mwe balekisimu dobbi obagenda mu maka gaba dobbi abantu baleeta dobbi alina washing machine no akozesa mikono just wakolera ebbafu weziri awaka nene bulungi abantu baleeta waya twazigula ziringa 5 omuzigo abantu bamumanyi ayoza era abakyala mwena aboza engoye mwana muyamba bana namba esimu ya mukyala mukyala wange waye buli namba ya simu omuntu asobola okuva ekalangala n'agamba kabuto obanga ojja jindi abekalangala afuna owekalangala bazijje kali sobola gaba namba ya mukyala wange lwaki tasobola gaba namba tugaba bizinesi yenyininyini agambye twagala abantu abakozi ebyo byonna biri Alex soba tulooterere bulungi ali lulala atekolera abantu sini abye badde ogamba ebyo byonna biri naye bisobola okubaawo nga nabyo bimu ku biremesa kuba abantu okuwasa naye olaba omulembe guno tegulinga gira emirembe egy'edda abantu b'ennaku zino tebaakuzibwa abantu b'ennaku zino tebabuulirwa abantu b'ennaku zino tebamanyi obuvunanyizibwa kyeki tebamanyi respect kyejjiranga mu bufumbo tebamanyi omuntu abeerawo atya ku lw'abalala tebaakuzibwa tebabuulirirwa tebayigirizibwa tebanekyaringibwa tulina omulembe guno ogwa tikitooko nti omuntu okujja okukyalirako ogenda okwetegereza nga eiza abakazi lwaki tayagala kufumbirwa ng'alina karakita ye ng'omuntu etali ya mu bantu alina enneeyisa ye ng'omuntu etamusobozesa kubeera na muntu mulala kyenagambye manager Alex nti ogwa ku muntu omukyamu weesanga nga nabo bennyini mu famire zaabwe beeremeddwa omusanga nga yoyo gwosanga akuba ebbaala yoyo gwosanga atambula dde nadde eri kati omusanze ewantu gwomuguddemu omukwano abasanze babeera basatu kumuwasa yeeremu ewaabwe nadduka nayo baba amugoba nayo gwe gwanasobola obeera naawe gwe atazaalibwa naye atakula naye osanga omulenzi teyakula na bazadde n'owaba yakula nabo tebaabangawo muyigiriza buvunanyizibwa teyakuzibwa akulidde ku street awo be basumbuwa ekitundu maybe ye mukweyo okukuzoganya afunyemu kasente mbu naye ayagala kuwasa weba yeeremwa nga teyakula nga muntu alina kukuzibwa nga muntu anaawasa teyabeera na baganda be teyabeera na famire ye anaasobola obeera n'omwana w'abandi tajja kusobola ye weakness singa obukulu olwaleero weakness eyo ijajinga ennyo naku bazadde n'abazadde bennyininyini
bakola bayingide mu mulembe gwa .com balemye okuza abaana bafe ate era ogenda okutunuuliranga n'abo abazadde bennyini yentandikwa y'ekintu kino kyetulina olwaliro yentandikwa ya breed gye tulina nga nabo bennyini tebaafuna kuzisuba okwo tebaafuna direction eyo beekuzizza bokka bazadde abaana be tulimu olwaleero luno abaana nabo balizaala abaana osegera bulungi so awo kawokawe wali obuzibu kati ekirala nze ekirala kye nalirabye male kinesini nti gwe omuvubuka ekisobola okufuula obuvunaanyizibwa waliwo agenda okuumira obufumbo bw'obwavu buno omulembe anti olaba kiva ku gwe beweeyagaliza gwe buli omu alina by'ayagalira mu mutima gwe nedda oli ne waba yaguluumingibwa siniya B ng'abulidde mu maka ati wulira okubanga wakozi bwange waguluumingi temwabangamu ssente essente baazoogerangako nga bakulaga ebyetaago bizirina okukola eiza gwe ng'obirina obanga ojja kukozesa ssente obifuna so si kulembeza ssente nti oyo gw'ovumbiddwa alina ssente ekintu kye muleseyo ekyabangayo ebyo ekintu kye muleseyo biri kuno mulembe ekintu kye muleseyo Male Alex obwezi tokama butandikire oyagala gamba obwezi butambulidde wane omulembe guno ekintu kye muleseyo sooka olinde kiri ffe twasanga nga jjajjaffe nga mwenze wuliriza jjajjawe yali mwenze wuliriza jjajjaffe nga mufumbo yakuba embaga nekulaba gy'olaga tetugendayo wuliriza jjajjaffe be twasanga jjajja nga yakuba embaga ewaka ne disco nekaaba disco neyakye eya kaseti emyaka egyo 1997 mama wange tanambulira myaka gye nnina tanambulira mama wange tanambulira myaka gye nnina siniya B mama yagamba emyaka gye nnina ate nze maama wo kati oyo nsaba onoomusinkana gy'ali mulamu bajja kumubuuza emyaka gye nnina wuliriza siniya B mulina ekintu kye mutemerako ettaka kyempulira mulina ekintu kye mutemerako ettaka nze kyempulira mwe kyemugamba ensonga zino tetuzijajjatta nnyo kugamba bali batawasa butayagala kuwasa gwandaba musajja vaamu embeera z'obutawasa n'okubeera omuntu obuki omutegeevu omulungi zino ensonga omuvubuka ogenda bonaabona nnyo okubanga olina emyaka 4 nga lwonoonye omukazi okuwasa lwansonga olina sisitimu kyova olaba abasajja abakulu batawanya nnyo mu mabaala taba natulo okiraba abaana olya bakazi buli kadde okiraba akutawanya ku bukazi okitegeera mwana kati so olaba sisitimu gyoyagala oyitamu kkiriza gaana omukwano kikulu oba tebakukuza oba bakulira ku spiiti oba bakulirawa kiki kyowulira mu mutima love naturally etwala ne boni mu sisitimu omanyi mbuno akawala kasobola okuyita kati nga kano akatusavinza ebyokunywa nekakuba n'olyanga n'amagulu swabula naye naye bamuyita legacy akola lekologi naye DJ naye akolera kitende okitegedde nti tunuulira omuntu gw'oyagala omukwano era rikitofuna ekiroozi si kyeŋŋambye wali mu bakitende DJs bakambwe era embadde ekizaakusiya tulina bakasanjienians ate jjukira ewaffe kasanje kiggwayo kasanjage waliwo n'ekyalo bakiyita kkoba eyo beekobaana kati bakutuusa mu seeta ne bakusanjagirawo so mbadde gamba omukwano kikulu by the way omukwano osanga abantu nga mubadde mugamba wano nti teriiyo musajja oba muvubuka alina baana 5 kale katugeze ekitono nnyo baana 5 oba 6 oba 7 gyali naye omanyi lwaki beekuumye ne mukyala we ne bazaala abaana nga temuvubuka senior Biki atulabe ku Sakata TV Sakata Vibes nsaba
otubulira omuntu yandiwasiza nga alina emyaka emeka kuba ow'emyaka 4 otugambye nti nno tubula otulo atalinze ate nga bakitaffe bawasa mama waffe nga myaka 218 nze bw'osanga ne kitange oyinza okugamba tuli bavubuka okiraba lwaki bawasanga nga bato nti twava ne kubiri nti bakola ki ekyana kya gundi kirungi kirina empisa ebyokutufuniranga ennono eyo yadda wa siniya bibatufuniranga ababeezi kati twefunira okuteekateeka abaana naye kati twefunira nti abazadde baakulabanga ne bagamba nga Ricky wabadde akireeta ne bagamba nti ewa Mutyaba kiwala kye kirina empisa singa ekiwala kye tukifumiza mutamanyi waffe famire yaffe ejja kuba n'ekitiibwa ejja kuba organize ng'eweebwa ekitiibwa ewa Mutyaba ne bakusimira omukyala nkutidde nga bakuteekateekera bulamu future nnungi era bakufuniranga omukazi vunga wekubaagadde walayi gwe nga ne wakulema bajja kufuna bajja kuye bafuna embeera mwenna ebatabaganya mwenna musobole okugenda mu maaso naye olwaleero luno ova bibyeri n'ova bibyeri toliimu direction ya muzadde yadde ogenze ogudde ku nakyejwe olinamu ku ssente zo ng'abavubuka baawuuba ddoola azanyide mutimu nyingi okitegeera nga defenda wa Zimbabwe oba ba Uganda balagaya okitegeera nga temusobola kuwangaza bufumbo so yeyo mbeerebeerawo byonna awo wenyini nyini wengenda okubuuliza Shakibu ne Zari lwaki bayawukanye waba ngade mufumbo Shakibu akutte emyaka 5 ngali mufumbo abadde mukyala muli olaba abadde mu bufumbo abadde beyagala temukuba mpeta living marriage kwaba abantu sinira badde bagalana kale ekyo neba badde bagalana kyaganze bayiro nti bakyawaganye nsonga ki avuka tetuwasa kati gwe bali balinamu essuubi nti bajja kuwangala emyaka 5 wagindaba tonzizeemu mbadde balinamu essuubi okuba nti bajja kuwangala essuubi lyo lijjajamya lwaki nedda kandete kale abafumbo kiki ekyayawukanya Daniela ne Kamiliyoni ensonga zize zeyaluka mu kulwala omukazi ng'agamba nti Kamiliyoni yali violent ate era nga kyeraga era ali violent n'abaana be ne bavaayo ne bagamba ne taata yali togamba gwe senior busy challenging era ngamba omulembe guno abavubuka tetugenda kuwasa tujja wasa tetugenda wasa ate era atawasa ojja kumulaba bwana afaanana atawase obera mulaba wafaanana nakati obalaba bani ate abalina sente bani zino mulaba sente zikuyamba sente zikuyamba kinga boddayo mu nyumba oddayo anana gwe waliwo ekiseera kijja otuuka Alex kakumulire Sakata TV uliriza Sakata vibes Sakata vibes kake yenna tulaba kano ka bwongo ayagala katwale bwoba toyagala kaleke funa sente zo Erio leseyo space ate kamera era tuli bali nasubulu leo nao kasukirawo kale uliriza ulira yaman kano ka bwongo ayagala katwale atayagadde kaleke yaman omuvubuka yenna ali eyo tewemenya na bufumbo bano abasajja bange bawulidde owamu kuba omufumbo omulala si bufumbo ono mugezi akoze sente ze aziterese zala abaana ebbali nga bwe kiwulira okay sagala mpe mujajinge naye abadde akola sente zirira osegeera bwe nfa mutegeke kuziika temwongerezaako bigambo nze sirina sente uliriza zala abaana b'ebbali kasukaawo oba okyalina emmundu okyalinamu ku masannyalaze nyabye omwana wato kakati gwe kakati nno manager Alex kambabuulire Alex onaddawo wano eno olaba kamera zikulaba sinya bikukyenda gwe wena muvubuka munnange akyabeerawo lindamu katono lindamu katono amaaso ge gatunula olabye ekiyiseewo ng'amagu kamakuka
ndoza kyali obuzibu bw'abavubuka batannawasa omuvubuka kola kyonna ekisoboka mbeera ne ssente zo oba olikyalina mu masasi agawandula ng'okwasiza ebbali kwasa zaala bano abaana ndi musajja ndetera bizibu essaawa zino olinga ngamba nkole eddaame abaana matwavaakoti tusiba twogera lunye omuganda akiyita lunye zaala abaana b'ebbali abaana bagenda wuliriza abo abaana bagenda kukola kyonna ekisoboka abo abaana bagenda kukola kyonna ekisoboka okulabirira kitaabwe abaana bagenda gwezaala abano bamaama newe badde ebbali alabasakata vibes avubuka b'ennaku zino tulina ebigambo bya Alex bitwale at your own risk gwezaala abaana balabirira kino kakikubuulire manager Alex teri mwana agenda kukulabirira nga tumuyambye kati nkubuulira amazima omuzadde yaaba omuzadde omwana nga tomuyambye gweomwana kukola kyonna ekisoboka muweerere gweweerere omwana asome ebisigadde bireke omwana agenda kino kigende mwere abasajja wano basajja bange bemanyi nga babonaabona n'abaana nga alina abaana babiri naye nga school fees bakuba amasimu n'olaba bwabo n'emiwabu ebyo ddala bawe namba yange amazaala bonaasobola bawe namba yange banoonyeko toginya basajja toginya bavubuka balaba channel eno wama basebu zaala bangi ati own risk zaala abaana omukazi akuweyo omwana ng'osobola omulabirira namba 2 ali lubuto namba 3 nze kansoke mbagambe Alex bokola nze mbalina abali embuto nzegenda labirira abaana bagenda okundabirira siniya B sigenda kumenyeka n'abakazi abakazi babbi obazadde mubaki oliriza bino obazadde mubaki osente batabike siniya B kasuka Alex guno omwaka gwe guli aliyeni gwe yagamba tisigera Alex oli musajja wange naye wammanze kakusuubize wano olwalanga nogamba kankubire ku siniya B abaana bange bagende ku ssomero nze sirina sente musungu bwereere ne bennina bambamenya nkyogera mazima bennina bamenya naye seetaaga buyambi actually yensonga lwaki abaana bange temubalabako mu kamera temulaba nku bifaananyi temubalaba anyway siniya B ngenda kulabira nina ofa gye ngenda okukuba ku mwana omukubbo gwe salabangako njogeredde mu kamera buli mwezi waliwo sente zigenda okujja mukazi wange ali lubuto mpaka waweze emyaka 18 mujjeko engalo nze mukazi wange ali lubuto ulira mukyala wo oli ali lubuto kati awo wenyininyini wenkwagalira olaba oyo mukyala wo ali olubuto omulimu amasasi omaze okugayiwa funa omukyala omulala ebbali wejjako stress sirina siniya B ndi free lwansonga nze ndi muwasa nze ndi muki awagira kubanga olwedde yagambye omanyi lwaki nze nkubuya siniya B sigenda keera kumakya nze natandisewo akakoyalakuŋŋaba sikyasonda kwanjula sikyasondera ddala ng'owansonga ki ensonga yiino anti olumala okuteekamu sente zo okwanjula kwa bbeeyi matiribo na miliyoni 4 gagudde wayita emyezi 3 ng'omubuuza munnaye ali atya gweomukazi aga I don't know about you how is she nga tukimayo gabakyawagana nze katirindako siniya B era nkwata bakaguje bange ne bagamba mugende mujeyo tanka yaffe mugende mujeyo era papa bazinabe mu ngalo omanyi abantu bange bennina tebasaaga papa bazinabe mu ngalo era nze mukyala wange namugamba olaba zaala omwana omala ozaala omwana tukole tukole nzimbe life omanyi nze sizimbira nnyo ku mukyala nzimba life yange na mwana then gwe omukyala nkuteekerateekera buteekezi era kisudde nnyo mu basajja mu buzibu nti tuzimbe n'omukyala musajja munange tokikola mwawule lwa nsonga nzondaba mbikimayo yenalyeyo braza bitime najemba get to know the person
atasobola atasobola mama w'abaana bange naye yategeera omulasiro olwedde omulasiro wamufunyisiza olubuto yatubira ate tumaze emyaka okumira embeera eno okumira embeera eno omanyi bu kiriniki sente ze bukuba mukola abortion ngomanye muto nowale otwogera by the way kino nakino kankigambo yose noyogere funa omukazi ayagala ekyo kyoyagala ate kirala ulira kino funa omukazi nga yasinga gwe bagamba yasinga gwe okwagala nga akwagala nnyo n'okusinga gwe nga bw'omwagala senior B oleme kweteeka mukubonaabona mulaavu ku puresha nze baza abakazi bange bonna kati mwembategedde munyumirwa music naye temufuna message omusajja yayimba oluyimba omusajja y'omu yayimba ennyimba bbiri naye n'abayimbi abalala banjawulo yagamba omukwano nguwaani atannimbe oli n'agamba mubbi bubbi yajja na kaveera bwe bagenda okubabba kati ye message yeto muwuliriza yagalanga yagamba wasa mukwano gwe towawulira kati okuva lwe wazze wano oba wakayita bameka wakayita bubi abogokabogobogoabana banakubana sente sente tokyalina njogera genda ku kibaati gye balinze sente bana baveeko abakuteeka wakati mabogolera agende genda ku kibaati okuteeka wakati bamulaga ogambye message basa mukwano ebyo ebyanjagala nga bwendi byali byadda toyonoona mukazi wa Ricky yamwagala nga bwali tasobola mwonoona mukazi wange amuwanye respect oli mugumu nze njagala nnyo omuntu awa omuntu respect kyenjagala ku bantu abamu nti wasa nnyo ebyaddala muvubuka munnange omukazi yabaye nosinga okwagala so gwe singa ako katuufu ebyaddala era ne bakakensa abagezaako okunoonyereza ku laavu baayogera ne bagamba nti binyuma nnyo nga kuliko omukumu asinga okwagala naye ate kyabuwanguzi nnyo ng'omusajja gwe gwe basinga okwagala nze oyo gwe mpasa oyo gwe bagenda okwagala ng'osobola okukola data abeerawo ebyetaago bibeerawo nga ne maama akuzaalira omukyala tebabawasa tokale tubasanga nga baboonoona nedda mukama wange nedda era enjo mulabire tugenda bawasabakuza wanje baboonoona awo ennyini tetugenda bawasaamu bawala mwezi mbabuulira so enjo feedback take back picture emabega kikubemu ekifaananyi emabega ng'oli mumaka ate ng'oli mumaka kiki amaka tegaleeta mmere waka kulabirira teri musajja asobola kuwasa mukazi nga tasobola mulabirira kyengamba abavubuka bonna osobola olabirira omukazi just gwe tewebiriivingiramu nti nsobola okuwasa ate naye kirala olaba nnyo abakyala abalungi teri mukazi gwosobola kulabirira teri mukazi agenda kukuma kutuula waka abeere waka ng'omuwa buwi mmere nga lwakomyewo ewaka omukande omukande okoze nagambye dda ti abaana tubazaale oba okyalina amasasnamba emu ayonsa namba 2 azaala namba 3 ali muleeba bwe bwavu si bwe bwavu bwe bwavu ate bwavu bugenda omanyi lwaki nze kati nyinza okuba wano sinaamu ssente ngoyingiza meka sebo ebyaddala nga siniya bbi ngoyingiza meka ngoyingiza meka siniya bbi bino Uganda weyabaze ngoyingiza gweoyogerera mulimu ki gwoli mukolaawo oyo manager mulamba ayina ebbaala nnyo buli omu manager si buli omu ndi manager yayogerera mukabasi ye gyasobola si bano boogamba si bwe basobola siniya bbi bwe tuli bagezi tugezaako mu kitabo baba mu ebyo tugende mu kitabo siniya bbi na bagirlfriend bameka gwe bomanyi ku mutima bagambe ensi yonna olina omu eriki olina bameka nze nina omukyalabaana bange bakwano bange tugeze mu sayiko nagambye amabaati ganino nga Katonda kibuyaga n'atikkula ennyumba we tumanye ekiri munda
oyo gwe weewandisa nti olina omu naye ekyamazima gera ku makya mugambe bugambe akuwe ku simu yo bw'oba osobola okukwata essimu y'omukyala n'ogigenda mu access noba ng'osobola okumanya baani baayogera nabo baani abamuteeraddeko ssente nze besaagala bimanya toyagala kunonoozako kyerire bw'oba tosobola kunonoozako ko kyerire oli mulavu kikati nze ndi mulavu ya ssente yavata style eriye bagiyita vata style nze kyenjagala musuubuzi weebale nnyo musuubuzi w'alabu ababayita basuubuzi nze kye ŋŋendamu kasita tukebera wano omusaayi sikiriza mu kondomu nze kasita tukebera omusaayi etageti yange eri egyo wala ndi kunyumya na muntu mocha ngena kulemesa avuko kitegeeza nze ono mukwano gwange kitegeeza nze ndi wanjawulo lwa nsonga ntula wansi nemmanya obuzibu bwe nnina nemmanya nti kati ninakola kino kati gwe wenna omuvubuka asobola okubeera n'abasajja bano abalinamu kasente nga tosobola kutula wansi kwebalansinga nga gwe kubanga omulala ngenda obuuza Alex otuulawo n'ofumintirizamu Alex olinamu ak'obuntu tayina ayina omusajja bwe kali ku ssente ze gwalesa nze Alex nga talinamu ekikumi wali omulabeko wabeera afaanana alla tasobola beera wadda segedde kyeŋŋamba akuyita kolaga biki jamba ajikubira ali sine gyatwala akuba sente no set down ye yasettlinga akimanyi ye kenyini yasettlinga sente azina naye kati manager Alex wange kimutawanya kiri kigambe ensi tuoche boy gamboche tuli bulala sene usiazino wezi gamboche yes nawe twaye ku stage na tuwasente weyavayo abo bakola bawaabo manager Alex bana atuocheza apera ifuba by the way apera ifuba kabaletedde obadde senior obadde ojja ku apera ifuba tuna wifi ebyadda emalezi wifi manager Alex oluguudo lwonna okuva ku police yalutuusiza ku wifi mpaka wansi ku apera ifuba ebyadda era gwe n'atulaba jonkera okuva nammwe twabataddeko naye gwe mwana olaba akantu kano kuba wifi waali okuva wonna ku polisi paka okukkira wansi ku lufula wonna ku logiza wonna apera ifuba ekisinga okunsanyusa ewali lufula waliwo olufula musayi ku musayi basala ki ebisolo ntembuzi nezino ezitayaya amagulu abiri saddaaka tuzannya nzati oyogedde ku nnyama ate nze n'ennyama tuli baba n'embuzi bulungi nnyo bookera nawo oba ogula n'otwala basobola okwokyerawo fresh meat naye ate eri emabega waliyo olufula ate wano kwapera ifu kisaliro wekitegeera so twabatusiza ku wifi kwapera ifu ba Madina juice nekasanjawo Madina kubawo nyaawo kitegeera akamula ka juice akawooma so kajuice kali kumampako Madina juice so natandise okufunayo abagaggako abantu abakusakata bannaye nebaza Mukama Katonda nebaza abasajja bano nange natandise okufunayo abagagga benkubira ku Bulange era ngenda tandika okwokya ebyaddala kikuma bagagga yabona ababosi bange bwenna bensuubira okubira Obulange omwana baleetewa I am Rastaman, I'm true, shoot the God man. Blessings. Better tusabule obufumbo. Sakata vibe, subscribe, scrolling, liking. Nze Rasta Osabanyampi Rick MC Spataja. Matova kusakata kubanga. Kusakata eno bagiyita login launch. Wetuli. Wakambera mwenna bali. Baita wano gaga. Yogera ku biyigo bya login. Buli wentunula gwe omusajja antutte mu kiyigo. Waliyo era mwenna baita waba abalina looje ezo. We ndabye bugundi buli bafukamu
sajja bakatekamu katishu mulimu obuyinjayinja green red kawunya bulungi man mukole ebifo nga bi organized buli ntunula green kati nganze njala gutandikirawo po yabe naye kasanya neta pike abavubuka bwena abalina abakazi mwana bless kuma mukyalawo mulabirire bulungi yabirire omwana one namba ya Madina Juice nsomera abantu bakule juice namba ya Madina Juice ngina gisoma wano yes ani mulala golina agaga gwenina omulala atananjo kya ya namba ya Madina Juice eri naye asangibwa Kasanjaawo asanje mu center namba ya Madina Juice eri akola delivery akola gundi juice ku mikolo ya obo bayiza bakola juice ku mikolo obo yagala kabinizi nezetolola obo yagala kidomola Madina Juice namba ya Madina Juice eri 0758 08 6 ngoli Kasanjaawo mu town n'ebitundu biriranyeewo Madina Juice goba wekwa so obo ononye omusizi wa langi omulungi M3 Supercharger gwe kenyini ndi painter namba ki ndi birangirangi namba yange eri 0700 35 atandi 0700 sinana mumwe kankabira wano mu smartphone yange mwana yana ija bategeza bannanga Shalom supermarket wali Nalugala oluguudo oluva ku Ntebero de ngaludde galuka bw'otuuka we Nalugala wali mulongo kusooka Shalom supermarket ebyawo genda okole shopping n'ogendawo ku makya n'ogendawo akawungeezi oba ekiraawo osookola shopping yonna ne oba ng'oli muwulu oli bwomu sitoko weeri ne oba ng'oli wa famire genda shopping balina ebintu byonna ebya domestic use ne bye weetaaga mu bulamu genda shopping ku Shalom supermarket yawo Nalugala era nkutegeeze nti bannaffe ab'ebyobulamu aba Appleson Health Care wali enkomba ku bitaala bakuyita bagende bakujjanjabe bajanjaba amaaso bajanjaba amagumba bajanjaba amannyo bakola scan za buli kikabazaaza bajjanjaba obulwadde bwonna ne woba mukungu balina obusengo ba VIP bwe bakujjanjabira nga omuntu okutuukayo alina kusooka kufuna permission yes Appleson Health Care awo enkomba ku bitaala wekyengulu opposite King Sport era kutegeeza nti the point bar ebuwaya ekuyita gomdigize buli lwakubira ebeera bucket night naye ate yebeera nsikule buli lunaku gendayo onyumirwemu balina ebisulo ebiri very affordable VIP yaabwe ya $3 okusulawo ekiro kiramba kyokka nga ate ensolo gwe weeroboza n'ogamba nti kiwe ensolo kikaaki ensolo zikuwerekera mu lumu security yes badde nkusomera essimu eri 0700 35 288 gwe nayagala omusizi wa langi ndi painter mulungi ku bbeeyi ensamusamu tuteesa oyagala mix oyagala globe oyagala siga nzito oyagala siga byuma essimu eri 0700 35 essembyawo 89 Brick Supercharger so nga ate nange nkutegeeza nti no Apple Life Bar ne Kasanje ekutegeeza nti no buli lwa 6 tubeerawo ne karaoke super so nga ate gwe wena yeetaaza okuwummula jangu ku Apple Life Bar we have tulina ebisulo ebirungi ebya ddala gwe wena anyumirwa music flashback music ow'emyaka egiyiseeko Apple Life Bar kutegeeza nti no buli lunaku olwokusatu tubeera mu kikadde wamu ne bucket night ecupa zibeera 5 ku mutwalo gumu mu 8 so nga ate era nkutegeeza nti no Apple Life Bar kutegeeza nti every last Saturday of the month olw'omukaaga olusembayo mu mwezi tukuleetera ekintu ekyenjawulo kyonna nga ate kya entertainment nga kya ssanyu jangu ku Apple Life Bar tukutegeeza nti no tulina ebyokulya ebiri well prepared ebyokulya ebitagenda kuleeta kusinduukiriza mmeeme byogenda okulya nga naawe weeyagalira mu ssente zo Apple Life Bar kutegeeza nti no ekuleetera grilled chicken ejja nga yeetooloola bwe nga naawe ogirabako mubbeeyi ensaamusaamu awo mwana muwala bamuyita Masewaali aba akikolera ddala mu bulungi ate nga bya ddala Apple Life Bar yo Smile okugambidde ddala ebyokulya obirya ne Smile naye ka wifi so nga ate Apple Life Bar kutegeeza nti no
twakuletedde wifi mu kizimbe gwe wena eyetaaze ate subscription biki oyagala kusubscribinga oyagala kumanya mawulire gaguddewo ogenda tambula n'okumanya ensi wonna weetambudde mu kifo kimu nga tuli ku Apelife Kasanja abalaba emipiira ng'oyagala nga boosiba obeera ne wifi nga boosiba live bagita live play bugadinga mu nfo live play mu nfo awula ate kyemwatukoletedde tukutegeeza nti nno kyonna kye weetaaze ku Apelife for more information ebisulo bya Apelife kabeeyi kasaamusaamu omutwalo ogumu gwokka ate nga tulinamu ne self contained mu ebiri ku mutwalo gumu gwe wena yeetaaze okwagala okumanya ebisingawo awo enamba y'essimu eri 0756551519 oba 0757116003 Apelife bekutegeeza nti nno erina DJ amanyi kyakola weewaawo abatulaba ku Sakata Vibes video eno officially ekutuusibwako smart handling hygiene banno abakugu mu kukuŋŋaanya kasasiro gwe wenna ng'oli mu Katabi Town Council n'ebitundu ebyeriraanyeewo weekwate smart handling hygiene bakukuŋŋaanyize kasasiro yenna wonna olina restaurant olina maka manene olina kikomera olina wa somero bwe mukuŋŋaanya kasasiro mubakubire namba za smart handling hygiene kwe ziri ku screen yawo n'ennamba za Shalom supermarket nazo kwe ziri ku screen yawo bakubireko bakuŋŋaanyize kasasiro bagogola basimula ne pavers booza n'amabaati booza na buli kimu tiles booza n'entebe ezemitwe giba giddugadde bonna bagyoza bakola ne fumigation okufuuyira ebimunyeera akate ebikumunyeera kukunya ibiyenje abaki sikuwa kapitoni tandika ka business ako akogeredde bulungi kuba bawulengeri mbadde nga be basajja boononge batambula nakamukalakasa jasi bongereko ku bizinesi yaabwe nti okateekamu ate ayongereje akasipiibate bakozesa akaweke olite yali alanga bo bajja ne zigajja ezi zino nga bola abaana abafuuyira Ebola bajja abayambadde nga beesabise bulungi ne bagoggola bulungi era basigala akatta emmese ebiku biyenje enkukunyi munyeera be baaki smart handling hygiene amaani omwana enamba z'essimu kwe ziri awo osoba noonyaako omulamwa tukyali ku bavubuka baki twagala kuwasa mbeera ki etuganye okuwasa tugenza ogenda mu mulango nga Alex alina kyatulaze atwokyezza alina kyatulaze amaanyi galina amaanyi mangi Alex musajja mugagga okuwasa abakazi bonna bayagala sente zimwogerera ate abasajja abamu tusobola okufulumiriza vidiyo kwayagala okukubira obulango kuno kwenyini ku mukutu osobola ofunirako MC osobola ofunirako DJ osobola ofunirako omukozi yenna gw'oyagala kuba tubalina abakozi bangi bano bawala babbaala simanyi oyagala ba sweeper oyagala ba paint oyagala MC DJ man tuli all the okuba n'emikolo osobola okwogerera omukolo after party osobola okwogerera omukolo nedda toyonoona osobola ono universal charger bukimu akikola osobola okwogerera omukolo asobola okuba katayira katumwa siniabireka kututa kitone kya musajja manyi kyasobola okukola musajja manyi osobola okuba sagala yoche katumwa omukolo kugwogerera osobola okwogerera kyamanikirize abisobola toyisawo basajja bo waneero tebalinasasula kati ndabira ddala naba nejolaga waayo okuwumbawumbako lwaki abavubuka balemeddwa okuwasa abavubuka tulemeddwa okuwasa olw'ensonga nti banyinaze bafe abo abawala ekyamazima
tebalina mpisa wakyogeddeko n'ogamba nti no tebakola tebabuuliriddwa biga tebabuuliriddwa tufunira ddala obuzibu ffe nga abasajja oyinza okwekanga nga ffe abasajja tulire neeyisa yanjawulo nga omusajja osobola okuleeta omukyala ewaka notuuka ne ku extent emugamba nze ntuuleko ewaka gwe ogende mu haso zinoonye omukyala nga tasobola kuleeta yadde ekintu kyonna ku tebo kati tulemererwa nti bannyinaffe abo bo balaba obulamu obwangu era ne balowooza nti nno byangu olw'okuba nti tufunye obuzibu omulembe gwa .com omuntu atuula waali ensi yonna n'agyetoolera ku ssimu ye kati bw'alaba obuzannyo buno obubeera kati balina TV era banaye si mu mutima mubi nvumirira nese kuvumirira nze natandika okutegeera obulungi okulaba TV sikyalaba TV ennaku zino naye era njabako mawulire waliwo akazannya akajjanga ku bukedde nga bakayita short bahu simaya ina obuzannyo modulo kati waliwo kati makula kika simaya makula TV bwonoonedde ddala bannyinaffe olw'okuba bw'alaba ekiri ku TV ng'alaba oli yazannye paati ennungi akirowoozesa okuba nti neewuwe waka ayagala kibeewo mu kaseereza ako bw'atakifuna kimuleetera okukola obwenzi ku sipooti eya waggulu kitegeeza bye balaba tebabitegeera onfuna bulungi kitulemeseza nnyo kitidde ddala amaka era nvumirira nese kuvumirira omulembe guno eno okuba nti okuwasa kuzibu era kutono generation yaffe eno era kano katwale maana nti omuvubuka atasobola kutula wansi kwefumitiriza kyoyagala nagyogenda mu maaso kutunula gyova nagyolaga ebyaddala oli mu nsi nkyamu oli mu nsi nkyamu lwansonga eno generation etufuga ate si yefuga ewuwo nedda ekufugira walala eri kituufu income status etunyigamu naye ate era tufunayo so wamma funa omukazi gw'onaasobola oteesa naye funa omukazi nga mulina omukwano naturally nga mulina omukwano awaka kituufu temubulamu bumulumulu ebyaddala temubulamu kuyomba naye tewali kuteesa omukwano gw'ennaku zino twaguvako twagala kati ssente waliyo omukazi asobola obeera awo nga omuwulire atereeza bw'ayolonda ayinza yanika omutwe naye byonna banaye nga tumaliriza nze bwe neetegereza bwene abavubuka b'ennaku zino simbu n'abalenzi mbu batya buvunaanyizibwa naye omuntu agenda n'abala abalamu ye nga ye asobola okufuna ekikomando olunaku kaakati singa afuna nayeyongerako omuntu omulala anaasobola omuliisa ekikomando bbanga ki okutya kyekireeta obuzibu simbu n'okutya buvunaanyizibwa naye embeera ati funa asobola okukirya ne influence eno abantu b'ennaku zino gye bagoberera intaneti eyo okubaako abantu ababoogera olw'okuba oli bamulaba nga alina following ennene then najja n'apreachinga mbu independence njagala tewali musajja nfuga yalina income status n'osanga abawala bambi nga bandibadde balina focus ey'okuba mu bufumbo naye gwe balabirako abalaga nti okubeera yekka alinamu ne ssente kati nabo ne balowooza nti nange nja kukula mbeere nzekka nga nina ssente zange saagala musajja kunfuga okuva mu muwala ngali influenced n'abantu we batyo ku internet n'agenda kusumbuwa tasobola relationship omaliza bikutamye so nzize nsonga ze ndaba so bannyinaffe temututamya mukwano mulimu n'abasajja obufumbo bw'abalema bali ku internet okwo nabo bapreachinga independence n'omutunulire n'ogamba ono byayogera ali ba Alex type kabukulu asomba bali tawanyama bala ekiro ogeze kuba bidogo kabukulu asomba wakugamba mpitira wali akawala oli mu selection ate wakugamba mpitira kali akawala bakola senya mubeera bulino obuwala Senior kyandibadde kyandikwanidde omuntu n'afuna omubeezi ng'amaze okuba endongo leka kubawo night economy omuntu kyandibadde awasa tebigenda kugwawo agambye mbu tubasumbuwa ekiro nedda omanyi lwaki amaze okuba endongo tezikusookanga wogenda okugwa mwoyo nga bakunya ddoola otwala bisasalala natofuna ebikuta by'ebikajjo
bane mubere bulungi tesobola suka wao abere gamulebedde tesobola suka wao ngutwale ko mu governor olabe 40 plus ali ku kamera jako video bano tebamala ku genda